togeera kati ng'ate asiibuddwa okuva e Namibia era nga akomawo ku butaka. Baganda bange, mikwano gyange, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Namibia bamugobyeyo Ssaabasajja Kabaka tasaanidde kubeera Namibia oluvannyuma lwa paasipooti ye okuba nga eweddeko. Paasipooti ya Ssaabasajja Kabaka mbu yaweddeko, which is okay kuba emyezi 3 girabika giweddeyo. I mean visa ye yaweddeko kubanga emyezi 3 girabika nga giweddeko. Naffe ffenna tukiraba ebbanga lye tumaze nga tubuuza wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali, wa Ssaabasajja Kabaka ffe gye baamuteeka, nga tetulina ansa emyezi 3 giba gimaze okuba nga gigenze. Naye amawulire ge tufuna mawulire si malungi kubanga gatulaga nti Ssaabasajja Kabaka abadde tannatereera era nga basaba bano Katikkiro Charles Peter Mayiga mbadde basaba agira abeerayo akabanga akalala, wabula gavumenti ya Namibia negamba nedda okuswala kweyiseemu akabanga Ssaabasajja Kabaka kabaddeyo olwa Bannayuganda bangi abadde bagenda ku embassies ez'enjawulo, Bannayuganda abadde bagenda okubanja Kabaka waabwe wantu ewamu obwe watali walanga ku embassies ez'enjawulo okwetoolera eggwanga. Bannayuganda abadde balumba anti baagala Kabaka waabwe, ate Munnayuganda ng'ayagadde Ssaabasajja Kabaka toba tolina ky'omugamba. Bw'etyo negamba tegenda kukkiriza era tegenda ku With Photo Vibrance, you can transform kusazaamu kukkiriza kuddamu kuliniwalinga paasipooti ya Ssaabasajja Kabaka. Kakati nno bw'atyo Ssaabasajja Kabaka n'alagirwa any photo into a mesmerizing moving image bwe kubanga abantu be bamwagala waka. Mu matu agamu mawulire gano malungi ate mu matu amalala bamu bagamba Ssaabasajja Kabaka yandibaddeyo n'agira nga ajjanjaba bw'abanga ddala kituufu taliyo mu buwambe taliyo mu bubi abeereyo ajjanjaba. Ate abalala bagamba aveeyo Kabaka waffe aveeyo, lwaki abeera e Namibia wanti wali ebifo biwummulwamu. Ebigambo byebyo ebiva mu nsonda ez'enjawulo. Naye mu byonna tukwasa Katonda Ssaabasajja Kabaka amusoose amukomyewo akole emirimu gye nga bwe gyali gitambula. Of Uganda, Ronald Muwenda Museveni II mukawulidde buli katugende katunumbaako okubiri. King Museveni II traveled to Namibia privately on medical grounds in April and has since been recapitulating at the Okugulungu Philanthropic Center. Bagambye nti Kabaka Ronald Muwenda Museveni II yatambula mu ngeri ya kimpowooze mbu n'ayingira mu ggwanga lya Namibia ku nsonga z'okufuna obujjanjabi obw'enjawulo mu ddwaliro lye liri mu nsiko ery'abalina akajabango ku mutwe. Wano bw'ogamba ekigambo privately, Mayiga ffe twamala omuteeka ku nkonge ne tumunyigiriza ne tumunyiga n'alyoka ayogera nti Kabaka ali luddawa ali Namibia. Naye ng'ekigendero kyabwe kyali kyakunyigira Ssaabasajja Kabaka Namibia kubanga nabalaga ebifaananyi ng'omukyalo oyo Vice Prime Minister Namibia akiriziganyiriza Museveni ne ssente zaayita. Ndowooza muwulidde bulungi tugenze mu maaso. The executive director at the Central, Dr. Darren D. Lang, in a letter dated July 9th to the Minister of Internal Relations and Cooperation, requested a visa extension for the King Museveni II, which denied. Bagambye nti omukungu aw'okuntikko Dr. Darren Lange mu bbaluwa gye yawandiise ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omusanvu ng'agiwandiikira minisita ey'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Namibia yasabye okwongezayo visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Museveni II, naye gavumenti oba migration ya Namibia ne bagamba kikafuuwe tetujja kugyongerayo. Tugenze munda. Panda Nanda, the executive director of the Ministry of International Relations and Cooperation, stated that the migration regulation made under the Migration Control Act of 1993 provide for a minimum stay of 90 days for non-Namibians in terms of sections 9. Bagayati. Nti Panda Nanda, omukulu
owokuntikko akulira ministry etwalaganya ensonga zaabo abavudde ebweru w'eggwanga yagambye nti ng'asinzira ku biragiro oba n'amateeka agakolagana n'ennyingiza n'entambuza y'abagwira abayingira eggwanga eyo nga basinzira mu kawairo ka ssemateeka akakolewa mu 1993 liwa ennaku 9 zokka ez'omuntu atali mu Namibia okusigala mu nsi eyo nga basinzira era mu kawairo namba 9. Tugenze maaso. Given the above, having checked the records, I wish to inform you that the requested for an extension of His Royal Highness Ronald Mutebi II, King of Buganda Kingdom, is declined and understated in his letter to the center. Nti okusinziira ku record oba ku biwandiiko byebakebedde bategeezezza omukungu oyo abadde ageza kusaba okwongeza kwa visa ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi owa Buganda nti munnange okusaba kwammwe tekujja kukkirizibwa olw'ensonga nti ennaku ezalina okubeera muno ziweddeyo alina kufuluma ggwanga lya Namibia. Mukitegedde ekyo ffenna tumanyi bulungi nnyo amateeka agali mu Africa n'agali mu nsi endala gatya nti wojja n'oyingira mu nsi nga oyinamu okubeeramu ennaku 9 gy'emyezi 3 ennaku ezo bwe ziba zibulayo wiiki ng'emu okuggwako ng'okyalina ebyokukola mu nsi eyo wattu ogenda mu internal affairs ba ku migration obaga nti okusinziira ku nnaku zempeereddwa nti ye ebintu byange byenkola tebinnaggwa nsaba kunnyongerayo bbanga era baddembe okwongerayo ebbanga ng'olowooza lwaki kabaka omusajja nannyini nsi baganya okwongezayo visa kubanga wali waggulu batadde wagga nti yayingira eggwanga privately. Kati lwaki visa bagiganye? Visa bagiganye mwademonstratinga mu America, Bungereza, Sweden, ne muwandiika ku Twitter, ne muwandiika ku migration, ne muwandiika buli kimu, ne mulumba vice president, ne mulumba president, ne mulumba prime minister, ne mulumba migration. Big up upon yourselves. Mwebalimbo baddala. Ekyo kye bayita people power, kye bayita amaanyi g'abantu. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu. Siga nti baganye zongerayo. Wabula bannamibia bagenda nti bana Abaganda ne bannayuganda tebalaba nko mufujjo ly'okwekalakaasa. So ekyo kye bayita people power bajja kiwulira. Kati njagala bazanjira akatambika Okero Oryemu minisita akwasaganya ensonga z'amawanga amalala nga China Boka ayogera mbu wulira bulungi nnyo saagala muwanda bigambo mu kamwa ng'oluvannyuma lw'obaganya Ssaabasajja Kabaka okumwongera visa. Tukitegedde nti Ssenkulu w'eddwaliro Omutanda gy'abadde afunira obujjanjabi yawandiikidde minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Namibia nga basaba bakkirize Kabaka agire ng'akyasigala mu ggwanga lino kubanga ennaku 9 ezaamuweebwa zigenda kuggwako. Abakulu e Namibia baganye nga basinzira ku tteeka eritaganya mugenyi kusukka nnaku 9 ng'ali mu ggwanga lyabwe. Ku nsonga eno twogeddeko ne minisita omubeezi w'ensonga z'ebweru Okero Oryemu ono mu ggwanga n'abaako by'atangaza. I was informed that by my High Commissioner this afternoon. And what Ugandans should understand is that every country in this world is an independent sovereign state. We have to therefore to respect their rules, laws, and ways of life. Since the Kabaka went to Namibia for his private treatment or private rest or private whatever it is, there are many people who have done Namibia as if it's a market where you just travel and even in and out when you wish. And as a result of the recent arresting of some people that gone there unlawful, resulting into bad publicity, Namibia has decided that it's not worthy of them continue with this kind of publicity which the Ugandans are creating. Every country does not want negative publicity. Ugandans have gone to Namibia and are calling bad publicity in Namibia. Namibia is not interested. Yes, we should respect the Namibian position. I respect the Namibian position, and I urge Uganda to respect the Namibian position. Kali Minister omubeezi w'ensonga. Bwe baali bawamba Kabaka, Okero Oryemu teyayogera kigambo na kimu.
teri muntu asobola kuyingira mu Namibia nga tafunye visa. Okiwulira? Era teri mu Uganda agenda Namibia n'akola demonstration within the territories of Namibia ng'akoze demonstration. Taliyo. Abantu bagenda papasi ne bablocking okutuukayo. Kwe kuli ne bajjajjaffe abasoyiro. Kati Mr. Okello Oryem, how dare you say that people violated Namibian laws, that people they misbehave? We didn't misbehave. No. We did exactly what we are supposed to do because we know who is Museveni. I'm here to remind you, Mr. Okello Oryem, Yoweri Tibahabura Tabaisirwa, the son of Karekezi, the one you are serving as a Minister of Foreign Affairs. I'm here to remind that he's the one who killed your father. You know that. So for us, we know Museveni participated in killing the late Sir Edward Mutesa, the father to His Majesty the Kabaka of Uganda, Mutemuwenda II. So the same method they used, that's the same method they wanted to use to His Majesty the Kabaka of Uganda. That's why we came out and we demonstrated. So our efforts of demonstrating across the world, those are the results. So don't blame anyone because that is our responsibility as we Ugandans and we Baganda, the subject to the Kabaka. That is our responsibility. So no say that we went there to make fujo. No, not fujo. No, it's our rights because we know the history. The man you are serving, Museveni, is here. He's the one who killed your father. But now you are serving him. You think that he's going to leave you. Also he's going to kill you. If not so, he will kill even your son and your grandkids. So for us, we know. That's why Baganda we sent him. Gomanye mfumi tatu mulinda kukulachi, kugalula. Ochitegede. So, mukulu Okello Oryem mjara kutegeza. Bwe mwali mu kidnapping Kabaka temwatugamba gye mwali mutwala ffe twamanyayo. Okitegera kati demonstrations etutaddewo across the world ze zirimesiza gavumenti ya Namibia okwongera okubeeza Ssaabasajja Kabaka mu nsi mukitegedde bulungi nnyo. So njagala okubakubira mu ngalo mwenna abawandiisa abaluwa abakoze buli kimu balinyo balire ddala kati twagala Ssaabasajja Kabaka by all means ng'akomyewo ku butaka bwennaku 9 zaaweddeyo. Tetwagala tubuzaabuza. Twagala Ssaabasajja Kabaka buli ngeri yonna esoboka tubuzaabuza. Egyo mwali mugenda mugende muttire bannyammwe. Awo tuvuddewo. Ndowooza nkyogedde bulungi nnyo. Kati njagala muwulirize wantu wano n'obwegendereza nnyo. Ayina ebigulungutana ku ssimu yo oba ku TV oba wanda soko bumugere usooka weesibire mu kisenge. Wulira ebintu bino. Mu system ya divide and rule Bawulo Wafuge Museveni gy'abadde masterinze ebbanga lyonna tumu outsmartinze tugimukubiddemu. Kyovula nti batuyita ba hooligans, but we are not hooligans. We are more than hooligans because we are smarter than you. Okitegedde? Kati bwe tuba nga tuli bagezi nnyo okubasinga, mmwe kennyini mwakyaza abataka ne bagenda e Namibia ne batuuka ne mu ordering babakwate ne babakwata ne muwandiika ebbaluwa ne zifuluma ku mutimbagano eza preventive arrest. Abataka olwakomyewo, they are supposed to have a press conference on Monday morning, but due to the system of divide and rule and intimidations, Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Saloga Mulenge Jafutu badde Mengo ne mukama we Salimu Salessaako Mayiga nga bakozesa ebitongole bya Ssemwali byakubidde abataka ba Buganda abagenda abataano obutabaako kye boogera wadde okwesinya ku kintu kyonna ekyali e Namibia kye baafeesinga kye baalaba. To the extent abamba bakubidde n'amasomero bagenda tebategenza bagenda kufa nga omugenzi jjajjaffe Luwoma Wendiga bwe yakola ki bwe yafa. Yensonga lwaki okuva ne baakoma ku Lwomukaaga bajjajjaffe munnange amasimu agabakubirwa oba ga Al-Shabaab nga gava mu gundi mu bitongole byakolera batiisatiisa. Naye nga abakulu baga nti mujja kitegeera ani afuga eggwanga lino era mwegendeze nnyo muyinza obutamalaako omwaka guno bwe muva ne mwogera. Kati bajjajjaffe abataka baabasirisizza. Naye kyemmanyi kiri bwe kiti nti okalya ddakadda envunyo ogirira mu katiko neekulira mu kofini neekubwebwena. Mayiga ejjoogo ly'otadde ku Buganda ku bannayuganda nga mukosa sisitimu y'okutiisatiisa
tegenda kukola. Musabire nnyo bajjajjaffe abataka be baaganye okwogera be bali mu kutiisatiisa naye singa bakola statement yonna okusinzira ku kyabatwala muwulirize kigambo ku kigambo nga mbigatta mujja funa ansa ku biki bye tubadde tubagamba nkiddamu. Statement ewandiikiddwa Museveni oba Ssemwai Boss Bamayiga tugimanyi bulungi nnyo bagiwandiika. Statement erabi ewandiikiddwa omuntu nga yagyewandiikidde okusinzira ku byalaba na biki byasangayo eyawukanira ddala. Abataka bano bayinza obbakaka ne bawandiisa statement ne boogera ebitakwatagana n'empale y'Omuseveni obutayogererako ddala. Ekyo kansooka nkiteekaawo. Mbagambye obwato bufa magoba essaawa zino muteekeemu amaanyi mu bwanje Ssaabasajja Kabaka naye okusinzira ku sources zange Wasanya Karo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ne Mukama Salimu Salere Museveni bateekateeka okuzza Ssaabasajja Kabaka naye bateeseteese ebiwandiiko ebisukka mu bina oba ze tuyita statements ezisukka mu nnya nga baziwandiise nga zigenda kuba zikonda eminga ebikola bye tubadde tukola okwekalakaasa mbusime tutya obwola Buganda aboogera ku social media bafuuse babuligani era babeegaana bakola ebikola byabwe kikyamu nnyo era ateekemu simanyi Mayiga akoze nnyo simanyi abataka simanyi abasajja bakabu byonna nga mwajulira mu AI Mayiga za statement zibagenda okukolera Kabaka jazisome okwagala okuteeka mmwe wansi abakoze omulimu ogw'ettendo. Mukulu Mufungula Ndiga Mayiga Wasanya Karo ne basajja abali Emmengo ne munawandiika kiro kitwala omunaku ne muforcing omutanda wa Buganda kikolo kyogera jjajjaffe weetuli kubanga twasoma amateeka gatali muwandiika aga Buganda nti bw'oba olwanirira Obuganda buli kintu kyonna ky'okozesa mu kkooti ya Kisekwa bakugamba tambula ng'endiga yasize ekirya kubanga agamateeka weegali. Mayiga njala kutegeeza toyina mwana wa Nambi, toyina mwana wa Musoga, toyina mwana wa Mutoolo, toyina mwana wa Mulugwala, toyina mwana wa Munyankola akoze video badde akola ekintu kyonna ku social media nga banja Kabaka gw'ogenda konda emigana mujja kulayini ne statement zoyagala okwogeza Ssaabasajja Kabaka tolina era tolina gw'ogenda kuyigula ttama. We are here to stay and we are still alive and kicking. The reason as to why tukugamba bigambo bino tukimanyi kyogenda okukola wakawandikira Ssaabasajja Kabaka statement nga nnya ng'oyagala ng'otaddemu erinnya Lumbuye particularly ng'ofeesinga Lumbuye naye nakubuulira naye nkugamba nti nze engeri gye nakuzibwa bajjajjange ate nga ndi musajja Muganda eyazaalibwa mu Kampala Central mu Mengo buli kimu nkimanyi n'ebikola baba yaye bimanyi tolina gw'ogenda kutiisatiisa ne statement z'ogenda okuwandikira Ssaabasajja Kabaka oba ze mugenda okuwandiika tolina gw'ogenda kutiisa nkiddamu. Bw'oba oli musajja nnyo nga bwagenda nti simanyi gw'oli kasajja ffuba oli wa mutima oyina llo naye nga leekulimbuli maawa wojjiramu empale nga tewali agenda nti ogijjeemu njagala ove ku bulanga otambule nga tolinako wadde owerosi wadde oweseefusi ove ku bulanga oyingire olubiri oba weetoola olubiri ng'oli ku bigere oba yingirake mu Kampala wakati ojja kakasa nti olina llo. Bino bigambo wayogera kambikuddiremu bino bigambo wayogera gwe kennyini bino gwa byogera abaloba ikuula babeera okuwodde bakanula amaaso bebeerega ebica ne batuuyana ne banywa omwenge ne banywa enjaga mundaba nyina ti kyembadde nze mundaba mutyawa towabudde bintu bitali mu makulu ekyamazima Katikkiro Omulabi olwaleero akubuulidde ebikwata Kabaka temubiwabudde wabula mubagenderere abo abeefuula okwagala Kabaka okusinga n'ab'omusaayi gwe wali okirabireko ekyo bw'oba oyagala omuntu asiba lo abamu bw'oba onoonya yasiba lo noonya wa mutima. Mukulu oge bwe tuba tunoonya basibalo tubiyite ba mutima
n'omutima gwalaba okujjamu akasajja akanyalwanda keeyitambo ka mutima. Ekyokubiri, ndi wano lwali okusomesaamu katono ofune lesson. Lwaki mukulu ofune lesson? Kubanga njagala otegeere bulungi nnyo mukulu gamulengejja ebigambo bino mu mmanga. Mu Buganda waffe nazzi kuno nga omuntu okwogera ekigambo olina okuba nga okirinako amakulu gaakyo ku nsibuko yaako n'obuvu bwakyo n'obuddo bwakyo. Njala kutegeeza bw'ogamba nti abatamiivu babeera ku social media ne banywa omwenge ne baleekaana, sebo njala kutegeeza nti mu Buganda kye bayita omwenge kanguddemu emirundi egiwera wadde sikunywa. Omwenge bwe bumu ku buwangwa bwa Buganda, kubanga omwenge owaffe mu Buganda gwe guwasa abakazi. Njala kubuuza munnange, beeredde newo wamuwasisa ki? Wabeeredde ne watwalayo kimayiga, tewatwalayo kita kya mwenge? Gwe kennyini watukulaba mu kampuni zino ez'engule nga naawe onywa kabbiya. Nze walolabye nga nywa kabbiya mukulu, wuuyo onywa kabbiya ak'engule. Wuuyo onywa kabbiya k'engule. Kati ffe naawe ffe woovuma ani mutamiivu? Wuuyo oli ku ngule bbiya bizinensi yo, onywa kabbiya ani mutamiivu? Walabye nga nywa bbiya wano. Tugenze mu maaso. Era kaakano wano wennanga wennanga omegeredde kati kuffe naawe ani mutamiivu? Wenna omegeredde olinga kamaguja akasibe ku ggale ke batwala ku kyalo ekirala. Mbw abatamiivu, gwe mutamiivu. Kati era kankutegeeze mukulu, mu Buganda omwenge mukulu nnyo, kubanga omwenge baguyita entaba Luganda n'entaba mukwano. Mu Buganda omwenge guwasa abakyala. Era bw'ogenda mu kwanjula munnange olina okuleeta ekiggulalugi. Ekiggulalugi okimanyi? Ekiggulalugi kibeera kita kya mwenge. Era omu ku bawerekezi oba abako yajja yeetisse ekita ky'omwenge. Muba temukinda tosobola kuyingira mu kiddala kyawe ogenze kujja mukazi, bajja kugoba emisinde genda bagisimufungize. Okitegedde bulungi nnyo. Ate munnange ndi wano kugamba omwenge ogamba nti Abaganda bagunywa, omwenge mukulu nnyo to the extent nti wabeerawo enjawukana wakati wa famire oba mu b'emikwano. Munnange ebiseera ebisinga tutanga kita kya mwenge. Tweyanziza nnyo wa Luganda omukulu Kajubi Fred Lumbuye. Weebale kutangaza nsonga era weebale kutangaza ggwanga ku bintu ebimu. Obaddewo nnyo mu kutangaza eggwanga ate era n'ensonga. Tuli basiimu nnyo olw'obuweereza bwo bw'olina era n'ettaffaali ly'ogatta ku ggwanga lyaffe mu kaseera kano nga tuli mu kwebuuza wa Ssaabasajja Kabaka waffe gy'ali. Artist obaddewo kulwanirira eddembe lya Ssaabasajja Kabaka era tuli basiimu nnyo.